ekyatandika butandise era nga tugenda maaso mu firimu yaffe etandika bagiyita kiwedde pay or die sasula oba ofe ekyali ntandiwa katandikidde maka amanyirivu obulungi ennyo tuli mu kyalo ogenda okwetegereza mulimu embooka evaayo yiino ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso ntandikwa firimu kumbe waliwo omugogoofu ajja atambula omanyi omusajja omulungi aba mugogoofu bannange kyana gwe newedda nkulinda neŋŋamba leero n'atajja ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola munange essimu yabadde yekyanze naye nga munange era nange nkulowoozaako mwana mulola era kumidde mulaba simayira ali mulaavu neera kasitamu neemaze nendabika kati ng'amugamba nti ekireeta obuzibu ssimu balina okufunayo baatula endala eryanda liggwako nnyo kansubira eryalaavu siri eriggwako kumbe baba kyali mukwano genda okwetegereza waliwo yabasanga kabulato gasiya kabulangana ebirenzi yenna atunulanga opa kali ng'amugamba oyo tomufaako yali mulamu we kali ng'amugamba oyo tomweraliikirira namumanyira empisa ze bw'atyo mbona atunulanga opa the glass opa namunaye nkwagala lugogoofu ate omuwala nsusuuti laba amaaso dento formula kyekyo omanyi mulimu gwoba naye mukwano n'amwenya n'odduka ng'olaba ekibula tokizze ng'amuga tofaayo byonna ngenda kuleka nti mbaako kyenkulaga okulagira nti nkwagala nange ngenda kakasa nti nkwagala ggwe era nange byewunyisa nina bingi kakati ogenda okuddako erudda waliwo abatamiivu omanyi omutamiivu omugezi yatandika okunywa omwenge mu bbaala mu kkubo najja akuutiriza oguwulira batamiivu teri kikyusako wanga mwenge kati waliwo mbwa atabula mwannyina abatamiivu ono mukwano gwe gwagunywa naye kati mbw waliwo omuyaaye mbw azanyira ku mwannyina oyo nja muyola buyozi linda kendi munywere mandule zino ennaku zaalejjula anywa lejjula naye waliwo omuyaaye azanyira ku muganda we oyo agamba ajja faafaagana naye ajja munywere mandule lwakuba akyanywa lejjula omwenge we gugwa mu ttama guleeta mpisa ya butabunira wabula balina laavu bayita ab'ekinywi era yawulya tagala muntu ena kumwawula n'endeku omuntu omugamba nti va mu ku ndeku aba amukoze bubi nnyo tagala va ku ndeku efirimu yaffe ekyatandika butandise kakatuddako mwana muwala ndiiba gwe twalengedde nga waliwo amusuubiza ebyomukwano era naye nalaga ndi omulenzi oyo gwajja okwagala mpaka tuba tuli awo kati muzeeyi Kaseminti embuzi z'abano zaalidde amalagalage era Kaseminti yajja mukambwe ng'aliko n'obumansuka nja kukukuba ebyo ebiiso by'oleegabira ebikutunguse ng'envunza ento temumalako mirembe embuzi temusobola zisiba munoonye gye muzitwala ewalala temusobola kulunda mwesiba ku mbuzi basiya malagalage g'omusana muli wano omumanyira bumanyizi ate ge otanegendereza otunuuliranga envunza gulabe Kaseminti ng'avaawo nja baddira ye musajja omuyombi ono omusajja okuba nti aleekaana alenga kiki abalukanga bikompola kati mulamu we nga tavaayo kati kyava mbuuza mubadde mufaaki ne Kaseminti mwena mutuleekaanira mulinga abo bali kodingira waggulu oba kakati kumbe ono ye mulamu we tebakwataganirako ddala kati yamugamba nti nkusanga ntya nga omulenzi akuleze mu kkubo omulenzi abadde alenze ono mu kkubo
yamugamba agenda afumbirweko ave maka ga muganda we okulira maka ga bazadde bwe kitegeeza kaddiiramu balenzi bakupakinga mu kkubo kyamuluma nnyo muula katuba tuyenga omutamivu ewaka akomyewo ebyomwenge ogunywa olweggulo bye yavaako ye omwenge agunywa misana nkuweeko nkweku tonto omanyi tonto aba yakatandiko kalaama ye muganda olengera mu kika mwina mwanyirira nga nze omwenge we guba gukuta omuntu ne bw'aba awunya alaba nga yanyirira aliwo efirimu egenda mu maaso ini kabula ngane muganda we mwanyina baluganda gwabadde ayogerako mbu waliwo embwa gye bagambye mutawaanya mwanyina era tegeerera muyayo okuleka ndi agenda maaso ne mwanyina mukyala gwazza mukyala ogamba otya mukyala ye kadeeya naye ompita mulamu wange nomala ompita erinnya erya mulamu oli awo enawenawe n'oliawo obeeza otyo kadeeya akeera ku ddeeyo omulaba wa atunula ng'omudomo gwa kadeeya omulaba laba amaaso naye bannange twakola loosi kubanga omukazi nojjano n'otuliira emmere tolinaawo kipya tolina waaka omyenga bw'agamba enjogera ennaku zino talina waaka naye nno kadeeya lekeraawo kunjogerera gwe kadeeya nze saakumanyira gwe gukadeeya gulabe kanywemu ku lwekyo naye ng'ekyamazima tewali waaka n'otuliira emmere n'obeeraawo n'onyirira bunyirizi tolina wadde omwana mulamu mulamu kyusaamu naawe emmere olya yabwereere muula ne kimulangira ebyo bibeerawo ebyo bibeerawo tabalimbalimbangayo wadde ekiwoowoolo ekyenkoko mbu oba lubuto luvuddemu ebyo byolimbalimba muganda wange ggwe ate omutamiivu bw'abanga yanywedde ekizibu ky'abatamiivu tatereka kiri ku mutima abanga yagunyweredde ggwe kati kadeeya ayogera ekizibu kye ono mulamwe gwalangira amulangira butazaala bukyanga ajja wano emmere buli lwali akkuta naye tebamanyi lwaki omukyalo ono ali infatayiro oba tozaala gwe ddaawo ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kadeeya nga ayingira mansioni ye mala okuwummulamu wegumu gwako ng'alumba gye bagutunda abeera waka wano kano ke kazigo ke ne mulamu we yono kyava jamuyita atonsumbwa kati nga mugaja nkwe ku mmere muula kati kumbe limulangidde anoonya waalikolerako omukwano lirekerawo okugera ebigambo bye libadde lyogera ow'entondo yazimbwa omutwe kati emugabo batolyerekayo abadde ayagala muwa ku mmere kyava ayitawo kadeeya yekyanza mugaye tuzaalire ku baana naye tufa osusezza nnyo kakati n'oluvannyuma ogenda okudda wano kati ono brother ye mukulu waabwe ye baaba kadeeya deewo saako n'omuwala ono omukulu kati agenda okudda amusanga ali mumaziga jukira mulamu yamulangidde dda ekyabalenzi omupaakinga mukuba okutandika omukuba amanda omuntu gwe batuuse okuba amanda afumbirwa lumu okusinga okudda mu bikolwa ebyekimalaaya kuba okupaakingibwa mukuba ekitegeeza bikola byabamalaaya kati brother agenda okujja owange kiki ennaku emuluma ye mwannyinaabwe ye mwala gwe balina wano ewaka bamwagala kiki mwana wa mmange omanyi saagala kulaba ng'oli mu mbeera bwe nti ye brother deewo lwaki twogera nange kiki ate ekibadde alina ekyejo gwolaba oyo kali nga mugaa lwaki tombuulira kulikayo baaba mayafa kyokka ennaku emuluma bamulekwa naye mazima
kati naye awulire oba yandifudde nava abantu basoose omulangira bamulangidde dda bamulangira waliwo ekituuka ku muntu oli n'atuuka n'okweyagaliza okufaafa aveewo naye ng'ate okufa nga si kibonerezo ne wabanga omuntu yaziza musango kali nga mugato faayo abantu bonna baba bakwogerera bubi tebakwagala nze kasita nkwagala awulidde munange buba nange kali nga mugani gwe guma buli kimu kyonna ekiganye nze nja kuba nkimaliriza mami yake olidde nasiibula ddaddi mwagenda mu nkuŋŋaana z'abalokole okumala wiikisi 2 emukono naye kyatumala enviiri ku mutwe nga bakubira ddaddi essimu bamugamba labakutte ffe mukazi wa fiiridde munyonyi eva South Africa eyokera London n'agamba munange ebintu byonna byokola bigenda maaso n'okunzijukiza ebyata ebyaliwo byesagala kutunulako kati omanyi maama waabwe yali munaddiini nnyo era akkiririza ennyo mu Katonda era maama lwe yasaba ogenda okulayika ndi adda mu nkuŋŋaana baali bagenze kubula kigambo kya Mukama naye taata kyamwewunyisiza nnyo oba kyamwewunyisa nnyo okuba ni omukyala gwe yali amanyi nti agenze mu nkuŋŋaana ez'okulayika ndi babula ekigambo kya Katonda ate ng'asirikidde mu nnyonyi eyali egende South Africa ekitegeeza maama yali alimbye taata ebimu ku ebyo ebiraga nti taata w'abano naye yakubwa najja afa ekyo kyamukuba wala mukazi we yafa ng'ali mu nnyonyi gwe yali alowooza nti agenze mu nkuŋŋaana za Crusade kale nno ng'amuga bintu bingi ebyaliwo twafiirwa abakadde baffe olunaku olwo naye nga kyava ku kulimbagana maama yalimba taata nga takisuubira n'azirika era naye n'ayitayo n'afa kati amugambye bye tolina kubiribeerako kasitaffe weetuli katuba tuli awo kaseminti baasi kaddero ngenda basawa busaayi saagala kumanyira oba embuzi zammwe linda sooka olindeko tojja tumulako naye mwene mulemu okutegeera mwaggwamu amagezi temutegeererako ddala ni gwe mubutategeera kasami nti ovumaani kati ate mukazi waddeewo naye mwatunuulira ng'ensega si mwangu togeza noyombera wano genda oleekaanira eri kajja kawawala ng'obuzindalo buoni kyemuva mumanyira emmere yange saagirundira mu mbuzi zammwe bwe mba temuyina emulundira mbuzi ojja kumbulira ggwenzo ojja kussaawa bweyimirira ng'ekitereka ate kendirawo osanga embuzi zammwe sijja bagamba ngenda ssaawa nsaawe njakiwa ate nja kukiwa mukaddewo n'ayingira galaji kaseminti n'alumba bw'oba wayita mukazi gulawo bw'oba wayita mukazi gigule olyoka omanya enzaani nga si ya buloolo n'akwata kubaave wano kaseminti musajja wa ttabbu si mwangu efirimu egenda maaso kati ogenda okudda eno naye baŋŋamba ekikulu abaniga muli bazibu ate tutya omanyi omwana asomye omanyi ebyo nze nagamba nkwagala by'osoma okufuna yenze olimba yinza okukoma ku 15 ezo ate muneera omusajja abanyokala namu yantaddamu kusinkana namu ate nga munaaba akwagala naye n'ombuzaabuza oba najjayo ewammwe kati jangu ndabeko abaana b'abandi bali mu buzibu omu ayambala chayini ya 500 naye n'akolaga ali ku noobu ngenda kussa ku noobu kale naye nja kussa ku noobu kale ate si be balina shodeback efirimu egenda maaso kakano tuba tuli awo waliwo eyatuuka enkeera kati ogenda okulengera kaddeeya leero teyaddeeyeza yava kunkuna muganda we kaddeeya yaliwo kaddeeya yaliwo ensonga zange alina byagala ayitiremu muganda we wagala okusoma leka baaba ti kadi ye baaba amanyi singa omwana ono yasoma yandibadde oba oli awo alina kyasobola okuyiya ekyo mu mutwe kadi kadde yagamba si bwali buzibu bwe
kati baba amagezi bamuwa matono nnyo okulabika ni gajja mu mutwe guno omunene yandibadde guyina kye guyiya naye amagezi matono. asatu ninako mmeka kiwani alinako kati ng'amugamba olaba nako mmeka twagala okumanya ku bintu bino byewasikira gwe muganda waffe omukulu eyasikira okulabika nti otulabirira na buli kimu kyonna naye emaali eno twagala tumanye ffe tufunira wa baba awulira. Nze badde ngamba olowooze ku ekyo omuntu tugabana tutya. Ulidde obwavu bunnuma abantu gyempita obwavu bunnuma. Tufune sente. Ayagala kufuna sente. Ennyumba. Kuwasize n'omukazi. Kati ng'amugabo oyagala sente. Ekyesente oyagala kyaki? iraki ni musajja mukulu Kituufu. Laba. ikizange Ono ayagala babe nga bamwawuliza ku by'obugagga bye. Akoyo okubanga talinaamu. mukulu gwe Takati yaffe. Era ayagala bamwawulizeeko eriri eyo kaddeeya. nze muzibu yateekerawo eno. Kati nze mbeere mwene enkadde. Kati ng'amugamba olaba Byanga. engeri gye kiri nti nze nasika nze ngenda obeera mwene enju kyova olaba nawassa. Kati mpadde nyandaawo obe ng'onoonya omukyala mukuwasize nannyumba eri tobe ng'ofuna ennyumba. Tombuzaabuza. Ayi kaddeeya I want my share. Njagala mugabo gwange nze oba ngunywedde mandulo oba walagi manye nti nze sente ezange nazinywa era nezimbukala. Kati agenda okwetegerezanga ekiroozo kya kadeeya kirabika kyakutemamu ttaka babe nga batunda. Kano. Ye brother Kamala obirowoozaako. kirowooze oba nako bbiri oba ssatu efirimu egenda maaso. Laba kadeeya bw'atunula bw'aba tannayiwako walagi aba muntu ateeseka naye bw'amala oyiwako ebigambo aba abyogeranga madinda. Egenda maaso kakati kumba oluvannyuma Kankuwere. omuwala ono Matovu nasabye mutwale ku misasa bikana. ayinayo ekisajja kye ekirala kiikino. Waliwo ekyali kimuddeeya luli kali waliwo ekimpaakinze ku geeti wennyini ewaabwe akisabayo 10. Kali Matovu ayina essente bw'omusaba 10 aba yalakuwa kakadde. Nina ekirowoozo. Kani ng'amugamba naye nange nabadde nfunyeemu pulaani wano engeri gy'oli ntolina kyokula wano. Ennyonyi. Sirina na passport. Omwana amutaddemu pulaani ogenda e Bulaaya nze mpanya nakufunire passport ogende ebweru Ojja kufuna. era mu nnaku 3 oba osobola ofuna passport tuba tuli awo ani awo ani passport Kino. ani awadde ani passport gwe va wano genda Yes. genda. Matovu bamusa Matovu saagala kuddamu kuwulira linnya lye wano wamma togenda lindako maato kanveewo ate baba wuuyo kanyama akaŋŋende kenkomewo naye bannange ddeewo lwaki nnemesa lwaki emalako emirembe ddeewo Tumwetaaga. oyo simwagala twala eri kati bange gwogoba oba gwonompasa Sika. gwe wasika busisi bya bugagga bagamba nange ndikya bugagga wansikiramu Jamwagalawo. era ngenda mufuna nze toddamu kumenyi naye ddeewo manya wookoma Kwanga nawo negwanyiza nakyo. olabika simanyi gwagala gulaba ennyini. Omwana yagamba mwannyina ekigambo nga kikambira wamama tolinda omwana n'afubutuka bannanga balaba wuli alinga bajaji agenza ogoba mulenzi. Efirimu egenda maaso kakati oluvannyuma baasobedda nkunoonya abaana b'ennaku zino bannange batabuse ataddemu akaduleesi bamutumye obedda abalenzi bamupaakinze jangu sagana okuzunga ozunga obadde ozunzazunza ki ozunga obalukanga ebidongo ozungazunga mwana gwegwegwebonera akali wano kazunga buzunzi naye bannanga abaana abawala nammwe mulemeko mutuswaziza laba omwana abadde agenze mu balenzi kaana kato abaana baddidde emirimu gy'abakulu baabwe bagyeddiza kali mu kwetika endibota z'abavubuka katuba tuli awo nga waliwo omugenyi azze kyava gyamwanirize yali kitwabwe muto kyava amwaniriza
Efirimu egenda maaso. Ate nga nagambye ekampala ejja kuba ogisangako ekisero ke trust. Ye mugenya ze bagenda maaso n'omwaniriza. Yali muganda wa kitaabwe. Era baba muyita taata. Yadde mama. Ndi mama. Bambuuziza akaawo. Ono mukyala Deo. Banyo kubaluwa. Babaddewo yakedde gennakola. Baba Kadeya Simanje yakedde. Ogenda okujja babuuza Deo taliiwo. Mulamu ng'avaawo no ssezaala we mwekiba. Wangi taata. Ono nga sitwamanya. Kati muzeyi nga yakatuuka n'ekintu ekyasinga omulumya omutwe n'enkizo mutujja. Kwe kusanga nga mutabani walabika yawasa. Ndindako omuntu n'awasanga situmanye. Leero bwe yasika amalaga wasaawasa bw'amalaga leeta bulenzi bantu. Kati ate kino muzeyi naye kyamuyisa bubi nnyo. Atukusanyukidde. Kalinga mngatofe buli kimu kijja kuba bulungi kasita wooli ojja kugenda omumanya. Genda maaso n'okumusanyukira muzeeyi. Tuli bulungi taata. Efirimu egenda maaso. Okujja kwa muzeeyi ono kiki? Katudako eruddaaliwo. Kabambya. Muvubuka yebaleko. Kabambya aba agenda. Kumbe ka seminti. Buluwali. Embuzi za wano ziri eri kuba jjonna addengo beezamutyaba ezo nze zitaddewo. Basi. Ani yabagamba okusiba embuzi temuyina gye muzisiba embuzi ka seminti yakaawa. Ponnange. Ka seminti yalwana obulwadde bw'empi. Buli kaseera abanoonya gwa zikuba. Musajja muzibu kamala. Kakano tugenda maaso oluvannyuma. Ayo genda okwetegereza Deo alina ekitaabwe. Ntagenda muzeeyi olaba. Sirijjangako wadde akantu kwe kati. Njagala olabe. Tumugula nkoko yadde akati gyonna. Kati yamubuuza ndi naye Deo yiika zino ze wasikira zaali mekani ya 3. Nabutu. Kwendi yiika wali otunze ku ttaka n'otulyako ssente kwendi situndanga. Ati bagamba. Kati yagamba weefunzi. Naye ng'amugamba nti naye ekintu ekyogera kino okifunamu. Eri ndaba eŋŋanda zitandise okwogera obubi ettaka olyeddiza toyagala kulayika nnibaako kyokola. Mala abalamu okulitemaatema mutuligabane. Mbu bandibadde bagaba naye ekyogabana sikyayagala. Kadde mabegakawo yabiŋŋamba. Nga mukambwe muzibu mbu yalina ebi. Yagala olabe. N'ettaka tulitememu atwale erirye nange eryange. Muzeeyi wulira ekyamuleese. Mundabe ekisinga obukulu. Kati yalaba nga tayagala kugaba ttaka lino. Littaka lirina kubeera wamu. Yeddeewo. Ne lwaki ate Kadeya yandibadde agenda agamba ekitaabwe nti kireka tebakyakwatagana. Lusambiro wanje gyebale. Babataddebo gye bali. Kati kumbe Lusambiro yabadde apakinze omwana wa munne. Lusambiro addamu bamubuuza byewaabwe. Kumbe abadde agenda kulya mpi. Yagaayako 1 2 3 n'atandika. Saagala kumanyirira baana abazadde bakambwe nnyo ku baana baabwe. Akaana bakatuma ku dduuka kuleeta buto ssente kazinuuna switi n'omulenzi. Baana batabuse. Joan. Kakano tuba tuli awo. Kyava ayita muganda we Joan. Alina bawulidde abakonkona ku luggi olwa gate. Kati ng'ayitawo. Wanji baaba. Waliwo akonkona. Ulira. Yammere nzijja kulya wano. Genda mu maka Kakati omubuulizi agenda okujja mubuulizi wa kitundu. ontuukiramu na mmere. Sibalowooza nnoonya mmere. Yayomba buyombi. Nze Ebiseera ebisinga bagamba ku muntu akazeeko kimuyisa bubi. wano nzijja kulya. Kale ne mugaba basanyusa omulaba atuukidde ku ssaawa 7 ez'ekyemisana nga bulijjo. Yayomba. Omwana lwaki anjogerera aŋŋamba ate amuntuukidde mu ssaawa za mmere. Kyagamba nanonye emmere munnange tugenda. Ampadde ngenze. Agenda okulira akawoowo kalayika kalimu ebifi. Yange otuule munnange. Mwana akutwogerera, mwana akwogerera myaka ki egyogerera myaka ki?
ekyankoze bubi nnyo saagala Muli mutya. efirimu egenda maaso Kanisi. Nirimu. Ekifo kyo kibanja. omubuulizi agenda okujja kumbe wabadde webadde tebiteredde Kya. Muba mugenda kukola abakristaayo mukola nnyo. Tukola. laba Olw'eggulu muba mukooye. kati agenda maaso n'okutangaza ensonga ekimuleeta ku ssaawa 7 abakristaayo bakola nnyo Awo. ku makya bakeera wujja tobasanga n'olweggulo oyinza obutabalaba kati olina kujja ssaawa za kyamisana kati bwe nzijamba ne tulya wamu nga yesu bwagamba we yagabana n'abalala ne balya awo mba nkoze bubi naye omuntu najja akwaniriza nga ggulawo oluggi nga bwakugamba otuukidde musaaza mmere gy'obeera gye nanonye ngenda ntambula mu maka g'abakristaayo. wuliriza nnyo ebigambo by'omubuulizi Teeka esobola okuweesa omukama ekitiibwa. kati ogenda okwetegereza waliwo entegeka ezikoleddwa baga bagenda kukyaza Ssaabadinkoni Ngendako out. kaakano birungi omubuulizi ogenda okulengera omwana asibye ennyo munne mwana abadde akyambuulira mbeera za Ssaabadinkoni eno oyambala mpale zo kati ate ababuulizi nazi kuno nga kyabanga kiva ennyo okulaba omukazi ayambadde empale era kimwewuunyisa owange omanye akabonero ak'okwambala empale kyekategeeza kweddiza buyinza bananga abasajja muzuukuke abakazi obuyinza babweddiza era bw'oba musajja mukazi onayambala empale manya tuba tuli awo mbadde sigenze na sente za transport agenda out ye mwannyina birungi Tasha oligine nemuzi laba munaddiini omwana empale gyayambadde ng'emutipa ennyo ne munnaamusibye bulala kisaana wabeewo zabbuli ekendala zino zabbuli tezikyasobola kugira kuba kati omukazi naabanga yali mu mpale mwe temutere kwambala biteeteeyi ekintu kino tekitandise kulayika ne kiba kirala awula n'ebintu by'omubuulizi naawe enengera gy'obikwasaganyamu mbabuulidde munnange obuyinza abakazi kawe babatwaleko n'afuluma ayambala empale n'abeera comfortable edda abakazi okwambala empale ekiro kulengera ayambadde guludumu sima nnyabo akola masannyalaze ng'ali ayambadde ng'ez'abawalampa emiti neyeyongerayo omwana ono ebigambo ebimuvaamu nga bibogoka nga ddebe kati ye yategedde nazze kulya kati ate neera n'akyogera mbwe aba atwagaliza ekyemisana ekirungi ekintu kino bakyogera batyo yannangidde emmere azizzaako olugambo omanye ababuulizi nabo wabaayo banga beega ngenze omukisa gwe naleese mukama katonda agumpe ngende nagwo totwala mukisa akangutwale kati ogenda okuddako eno firimu etandise taata ono yavudde mu kyalo we yatuuse yatuukidde ku mwana mulenzi Deewo okumubuuza ku by'ettaka Deewo n'amugamba tatundanga kera talina ntegeka etunda era n'abaako ebigambo byayogera Kadeeya bye yayogedde byetulakasa okuba aba yabyogera kati bw'aveeyo ng'asikaasika Kadeeya kati ng'amugamba ni gw'owedde kino kiki ogenda okwetegereza nga ajjayo akacupa ng'agamba Kadeeyo kimanyi bagenda kutta muganda wagenda kutta Kadeeyo ofudde Kadeeya muganda wo ayagala yeddize wanje ettaka lyonna ayagala lyeddize ensonga lwaki oli awo ayagala akutte soka olinde opapa ki saagala opape lengera taata ono ebiseera ebisinga bagamba abazadde singa oba oli aba muganda waafudde naaba ng'asigadde kuzza abaana n'obba kumaakuma ono ekigendererwa kye kyakumaakuma oba kyakusatulula ebigambo byayogera bituufu yawa Kadeeyo akacupa k'obutwa n'amugamba baagala kutta era olina okwerwanako tukwasiganyiza wamu kati ng'onaamuganze banyala nkuyambe tuleko kye tukola nga tebalina kutta oba se kyo tutte kuba kufa ebyokufa nedda ekirungi siryayo mmere wali okufa bwe baba banjagaza kugira naye n'ekyokuŋŋamba mbw aye tumutugaawa
kadde yaliko walagi naye tatta kwogera mazima yagamba tusooke tulinde kati ogenda okudda eno waliwo aleese ekimyula tawo eno sebo ne bino basaaliza ebyalaavu abavubuka lw'emyaka gye batuukamu nga bakanyuka bukanyuzi kati matooke gokka aleese akaswanyu nenjana tugende mu kajiini kati ng'asooka amuyingiza mu mugi ng'alookingawo ekufulu ebweru kati bw'atakayo ekufulu ebweru kirowoozesa omuntu yenna okulowooza nti awo tebaliyo abaayo kati ziba teziri busa waliwo eyajja madamu suspender efirimu bagiyita pay or die kiwedde kati ono agenda okujja kuliko kufulu bannange gye baliko abaawano baliwa ate ebiwala by'ennaku zino zibirina nsonyi tebirina mpisa mbuuzaako abaawano eni oli munywanywagavu bakugamba nze mutereka gasiya gira entanvu za sitoobu mu mutwe yavuma kavume nyini naye abakazi banne lwakwesupiisa naye muli balayisi ya rabbi tikakubuulire kino kati omuyenga asooka amulapingira omuzigo kati ng'amugandi wano tuli ku mizigo nze ogwange guva wali mpaka ne wano toyiddamu kwesugumbiriza wano gasiya buloolo myenda avaayo ya bwana sitole kijajja bwana soko ingire enyondo zo mwana ati eri ndi kukomerera bwentereza mwana wesibulanako mwana emukubbiri okitegeera gwe mwana kadade kano mwana kakyali mwana kale kakiwala kahehe lagude munati zenyini mwana eno nati kamaloku omuyaya abadde akyesuddiya wagudde mu kisebo oli munati ziri mukola ki naye gusajja gwe abawala waliwo emyaka gye mulina okumanya nti gino gyo gyakudingisibwa era oba tonnadingisibwa balina okudingisa ne mubukulu kane kavayo bebi kyate kiki muliko lwali ki bebi lwali muli ku lwali ki kino kyenda efirimu egenda maaso genda okwetegereza bagamba Peter ono yawulira nga empewo emufuuye kumbe magumba ge mangi kale neno otunulira omuntu nova ku lububi nodda ku jalaala ono lwe lububi kurimu laba kurimu ajja mufa naye bannanga abasajja mwenda newoddira embuzi n'ogisiba sikati musajja gwenkulabe oyinza ogyendako gulabe saagala mukazi watunga akwata suspenda zaava wano kyokka adda zamusibidde tonsiriwalirako kyokka Peter oli muzibu nnyo kati ate nzibuwadde ki waŋŋambye simanyi nzijo ndagala ava ompaana swiri bayibe manga adda kiki wenjagala itulanga kekyanze nonsense sikirabanga yamala akira ne kavu mu butumba avuma temuli makulu nonsense wangu ogenda n'essimu ye siriwalira muli kisirani ne kakoleeza nako zobukukoma ogenda nonyekeza obuwala gwe nakunoonya abula nekisanula kusi naye n'abaye beekaza nekusisinga nakisi bane neebuuza we nakusanga musirugo wala kinasanga mujega abategeera nandibadde ndekayo abasajja abalungi nenfuna ogusajja ogubinga guno eto n'enyanzi genda eri twala eri naawe nyini weegonzagonza ng'ali mulaako twala eri embwayo gasiya ekyakuleese kyawedde todda nkuwonye bagenda kuwangala naawe ate abalala ndibasanga di stupid xire kaki ogini kaki ogudde bino ebintu mwana bakuvumye n'osala ne weiti mbadde simanyi nti ebivumo bisala weiti bata asajja we balwana semata kyavadda mu mugi ye passport yo yawedde ne visa bamaze ojjukko kati ogenda okudda eno matovu alina ekiwala kinaagala kitwala bulaaya bane tugenda bweru nekiyiwawo simayiro kiyiwawo njiwe bamuyita birungi tasha baba bali awo
Ogenda okwetegereza. Genda okwetegereza. Baba bali awo genda okwetegereza. Azze. Olaba yamusanga ku lubalaza n'ayomba. Yamusanga bweru ku gate yali amusse. Kati amusanze munda. Kati ngenda kubanga mubbi. Ngenda kubanga mubbi. Mukodde mba munyazaza bulaga mukodde mba munyazaza bulaga yasima tu. Lawe ekizibu. Samugana omuyayo oyo. Sagana matovu gawe wakanyo matovu oba omwagaza ki. Kati sadwala mama South Africa. Obwenzi bwa kita. Ogenda okwetegereza. Matovu yennyini be bapanga. Mama n'agenda South Africa gye yafiira. Era okuwulira kwa mama nti afudde taata ekikanga bakiyagwako n'afa. Byava kuba matovu abo kyobola bono tabamwagaliza. Bulijjo bamumugaana ng'alowooza oba oli ayagala mweddiza. Muganda omanyi mulimu ab'enganda abeddiza basisita baabwe. Ash. Matovu yavaako okufa kwa nnyaabwe. Kaakano ekisooka kiyitawo. Kadi ono bajjanga bamukyaye yatuukira wa Saala. Mu nnyumba okikakasa Kimuweddeko. kulira Kweni banneesala mpula seetegeera nze. mulabirawo nti mwenzi Amugamba sagamba. Wagwa ku muyayi jankuwa amagezi. Jankuwa amagezi. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Amanya gaffe gwani. Nze Kisumu Origi. Kati tuddako ewa taata. Okay. Muga Taata w'abaana bano yalinga ye mukuza. kisi. Kadeya Kali nga tagwa ku mukwano gwa Kadeya. Buli kaseera babeera insoba. Kadeya ino. Kadeya adeki. Muganda wedde wazitulidde. Kali nga amugamba okimanyi ni Kadeya alina ssente. Tukwerwanako. Kali nga amugamba okimanyi nti Ozo wavu mutta. obwavu bugenda kutta Kadeya. Butya ate. Butya. Munde akwala amanya abantu. N'amugamba Kadeya atunde ku ttaka afune ssente nabagwe bagamba. Ate tomugamba nti osiŋŋaanye. Kadi ng'amugamba amagezi ge nkuwadde gwe oba wa Kadeya aye tomugamba nti nze nga kuwadde gwe mugambe nga ggwe. Bwe baba basobola okutunda ettaka Kadeya asobola okufuna ssente era n'ava mu bwavu muganda ye bwamusubyemu. Omwami ono yavudde mu kyalo okuleka ndi ajja okubaako embeera gy'atereeza n'okumanya abaana ba muganda ye bali batya omugenzi ate ebigendererwa bye ndabanga ebyokusatulula. Manye ennaku zino twafuna omulunzi waazo. Oyo muzeyi ziraba gwolaba. Efirimu egenda maaso. Zera kati tebikyamu. Buli kaseera Kaseminti aba ayagala kulabika ndi alina omuntu gwavaawo naye. Temugiza ne musembereza embuzi zammwe wange. Buli kaseera anoonya wakuyomba naye. Ne oba embuzi tezinnale alinga yalwala oluyombo. Alinga yalwala oluyombo. Abaye Kati nga balumba. muliwa. Ne waasanga malagala nga galiriddwa buwuka. Agamba mbuzi. Bansungidde waleero. Kati agenda okujja wano abavume mu leero nga sibaliwo. Atambulidde bwerere ebivumo bye birabika. N'alyoka ngamba nti wali sewaka. N'emuutaka. Abadde abalumbye naye tewali n'omwaliwo. Kakati kumbe taata muva wala yaliyo. Gwe lwaki olekanirawo tulekano tumazeeko emirembe obogola bulinga bizindalo gasiya. Basi kati Kaseminti yasangayo omulalu munne onvuma otya nkongera ate oli ebivumo bye biwanvu. Kati Kaseminti mu IT ya Kaseminti yagala okuyola omusajja omulangaatira gumugwiridde. Laba olutalo walalala ani yali awulidde ku ndulu za Kaseminti. Ulire emiranga gya Kaseminti. Temwabadde byakutuga. Temwabadde byakutuga. Batuga. Omusajja mukambwe Kaseminti yalajena. Kaseminti yakaba. Oye mama.
Lwaki otumanyira ate omusajja ne wakkubira wano aba mutuufu. Kaseminti anoonya gaapo. Kaseminti atandise. Kaseminti jangu. Lwaki akoze kino banaye? Gwe sojolabe mwana. Kakati n'ebizibu byazadda ku kyalo. Obasomye leero bagenda bamala obwenzi mujja kakasa jangu olabe. Ni kiki? Peter Mwenzi era malaya. Bambeka ekipande nga Peter Mwenzi ate malaya. Jangu olabe. Kakati noli yagenza abizunza wonna. Peter malaya. Olwaliro Peter akiguddeko. Laba ne wali ate mwana atu yaguze. Peter Mwenzi nnyo. Peter Mwenzi nnyo. Eni wabula ono yakambo wadde baba. Kati ze nakigumiza. Peter Mwenzi. Kati yagenda kuddamu agenda kwanaani. Ku kyalo kuno buli omu aba amumanyi nti malaya. Okwo kwe bayita okwaba bamwabiza Peter bamwabiza. Aziza bamuswaza banaye. Peter bamwabiza baba. Egenda maaso. Enfirimu egenda maaso. Kati muzeeyi yali alina pulani gy'ayiyiza. Ono ng'amugamba gw'osirika. Kasita kadde amanya nti muganda eddeewo ayinza okuba ayagala kumutta. Abanga awuliriza ebigambo bya muzeeyi ate byayogera. Mugo, sisi kukola plani ziko butaka. Kati yangu. Muzeeyi alaga aliwo pulani eriwo. Laba kaddeeya. Ekisajja nzala wakitaliyo. Nira mukuni italiyo. Oyo muganda wo wetamuyize kati nze nkubulidde mujaviiramu awo. Bintu by'okutuga. Guma. Songana sikulekera. Naye by'okutuga. Kumbe kaddeeya tagala byakutuga. Efirimu egenda maaso. Kali ogenda okudda ano mukyala Deo. Ono ogenda okujja. Vaako. Mukyala nga yeekyanga. Ate obadde otya baby? Zendeka. Omukyala nga yeekyanga. Kali nga mbuuza ttabu ki? Yogerako nange. Wagala nti maka gano mu bulamu kimuli. Kumbe omukyala yeekyanze. Sobiyo. Waliwo ekimu ekibula mu maka muno ng'ekimuli. Ono nambuuza ate biri eri. Ebimuli wingi byonna bibyo tubisimbye. Kimuli ki kyoyagala tukireete? Nti maka gano mu bulamu omwana. Ategeeza mwana. Solinga Kati ate omwana. kwata akagaali. Nkavuge. Kabeko kantuusa. Awo nkwate piki. Naye beko wentuusa. Kwate emmotoka. Pa ku kisaawe entebe. Awo ninye ennyonyi. Entwale. Naye beko wenkumya. Kwate ekizungirizi. Pa kugeteze eggulu. Nambe bamalayika. Yakola Mukama Katonda. Ne oba musanga anywa kacyayi. Oba musanga anaaba bigere. Oba wujjaddeko. Mugambe gwe ssebo. Omukazi gwe wampa ampeeko omwana. Ulira. Amba nti toli wa kuzala. Kati ng'amugamba naye ayagala kukwata bbaasi ayolekere entebe. Entebe asanga ennyonyi. Ennyonyi emwongereyo ku kizungirizi. Ekizungirizi kimuvuga empaka ku geeti z'eggulu. Ayagala kulumba Katonda amubuuze oba si ki n'empya zimwokye. Ulira. Lwaki yamuwa omukazi atazaala? Ese Kubanga nange ekintu ekyo gw'okimbuuza kati. Leero sola kibuuza Katonda. Mbulira gasiyawo naawe. Bane kati nze mbadde tombulira gwe atazaala. Nyunda nzikubisa buvunaanyizibwa naye baaba. Muganya ovaamu omulamwa. Tugenda maaso akomyewo. Akomyewo waawo.
Kadeya amaaso gabanga amafumitemu empiso waaba anywedde. Kade yajja ayimba mulamu obadde ki mulamu maama ng'olayo n'ebizibu muula muula ng'otunuza bizibu mwafiiriddwa ewammwe era tolina makulu muula. Nze kyova olaba n'omwenge gwennywa gusinga otegeera kuba mugezi guninnya kujjoba naye gwe atalina kyokola oli awo. Efirimu egenda maaso yamutunuulira bannange nno n'amaka agataliimu zadde omanya siwali lutindo lukuwangaaza mu bufumbo obwo. Omusajja nkomyewo enjala ennuma tozadde okunyamba wabulokotwe njagala olabe kubanga akatuli akewana alingiza omuwe kali wansi yamulangira bweke kumbe baba sibyotya muzeeyi adde akyakalakata badde tujumyamu ne bulabu wadu bulabu twadde tunyirale ozibu just mwawo kumba wadde ali mumukalakata eni gwe ensonga ez'omaka gange naawe twaleere yawe oyomba kati era oyagala kuntugaana bagambye ontuga baleka bakirabye gala kulwanzita tojja kunsobola weyombyayombya anoononya tugabanako ttaka olitulemese. Omutamivu atamiramu katono n'atandika okujja ebimuluma kankuvire kubeera oli musiru ne mukazi omwena temutegeera. Efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kakano oluvannyuma mwana kyali waffe mwana sooka ojje mwana ate nkulirewo mwana omanyi kye bakoze mwana oli serebu mwana aya gwejjongolayo mwana oli serebu jjajja kale ogenda okudda eno waliwo abakukuta babalaka ki genda okwetegereza deewo mu nnimiro bamuguddeko ne bakwata deewo ne bamutuga misanatuku abasajja bakambwe ono nakwata enkumbi ya deewo tereza jaja leka nkubaka twe vayo nkubaka twe alinga akubako tereza nku bange bakubaddewo enkumbi ku mutwe deewo ne bamutirawo kano genda okudda eno akazi ennaku zino empalo bazaababeerera ki bezinyumira ne betezinyu kati beegwako bonna jjukira misege gya Peter ne balyoka beesooza kaakano oluvannyuma mukazi wattu yagakaaba oli yabadde nga kitaabwe kuba yabasikira mufu byakakumbi kumbe pulaani za muzeeyi ono uwaye okola ki nifuna bwetubituli etimwanyoko yafudde mu nfeeta tedirikika naye nkwegayidde kakkana amugamba muzeeyi alina okukakkana nange nange kitabu kukino ekyatuusewo kitalo nnyo muneeka kitabu endinze nga taata naye ng'ebigambo ebyasooka okujja mu maka gano wano watandika okutabuka okuva omwami ono lwe yajja kani nga muga kyolina okukola kuguma bibaawo newewunya abantu batta bannaabwe olw'ensi eno etakungulwa ojja kinena oggwewo ate naawe onsegonvi munange essaaga olabike nti ogenda mu maaso olowooza ennyo ojja kunfiirako wano ate munange ndyoke ndabike nti nange kindeetera obuzibu. Efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso
yeefula abafaako ennyo. Ebintu by'eŋŋanda bizibu. Yajjanga zo okukyala. Yatuuka abaana abagamba ebigambo kusooka bateekamu okubaawulayawula yalyoka afune kyayagala. Kyovula abagamba divide and rule. Omuntu yenna buli waatuuka okulayika ndi abaako kyawangula asooka kukritisayizinga. Kale lwakritisayizinga wabeerawo abakukyaye. Oba ogezaako okwawukana n'ebirowoozo byo kitegeeza yaba agenda fuga muggwe. Ate nga yo Omuganda agamba agali abamu ge galuma ennyama. Kati abagezi bakanda gaawula. Kubanga abaana bano oba nga bali wamu nga bassa kimu baba bazibu bakuyuzaayuza. Kati ekyabasinga kye bakola kyobala weegenderezanga nnyo omuntu eyeefuula bw'alumirirwa nnyo najja agakaabamu naye kumba akaaba buyinja talina amuwadde ezziga. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kakano oluvannyuma ono omwana omutala gwonna bamutimbye. Peter bamutimbye mutala mulamba. Buli wamu bamutimbye mwenzi lukulwe. Omwenzi kafulyu. Tewakyalina omu amwesemberezawo ya. Kyogamba ki? Nga wanyirira. Yeebala oli otya? Siima. Oli awo ng'onyirira. Tulife. Nzena. Badde njala tuveewo. Peter waba ovaawo nani? Osabo. Maama nnyabo sinikira eri maama nnyabo obunnyo. Sobo. Eri lwamu wonna saba kumanya oli mwenzi nange yalakungatta ku benzibo. Saba omawe gufudde mugano. Nze siri nswambo bya nti ojja kumala gambi kooti. Mwatunula gasiya mwerere. Yenna atunula atambulanga milipidi gasiya ne kamuvuma. Bannange. Obwenzi si kibi nga sibannakwata. Naye bamala okukwata giba giwunye baba. Kati ogenda okudda eno. Ogenda okulaba. Omukazi bafulumiza engoye. Taata yaleese ekiteeso. Agenda okujja. Atuviire. Joan ejja. Omukazi teyazaala mwana muganda we yafa kati akola ki wano? Bafulumiza engoye za mulamu. Bamugoba. Kasita ofuna omutamiivu n'abeera ku sayidi yo baalinanga bawooloole. Ajja genda wano waffe. Eyamuleeta taliiwo. Twala eri. Omola. Sindika kino muli. Naye nga jjukira olubereberye omuwala ono mulamu yali tamwagala era nga amuyita mwenzi. Kakano ate laba essaawa eno yamulwanira baleme kumugoba. Joan ebintu obitegeera bubi. Oyo muka muganda we teyazaala. Joan tuze mukazi olwakawo. Atamwe taata nze mbalabula. Wanimpuliriza. Ekyo kyatabula nnyo Joan ekibadde kituuseewo ekyogoba mulamu. Abakazi mwegendereze. Ogenda nodda wali eri n'okajyanwanika ebigere olowooza watuuka. Baloka staafu oba tokyalina makulu. Tetumanya kyamuse. Kakunda oli ku mukazi ogwo ogobaganya. Omugobaganya ladde. Ono yatabuka n'agamba tebajja goba mukazi wa muganda we. Kali ng'onaamugani yali amuwasizza taliiwo. Aye n'ekyokusookera ddala teyazaala mwana mbu yanaamusiba wano. Ffe tubikulekedde abatamiivu ne babimulekamu. Wamma tugende mu nveera zaffe. Nze atajja natuleetera obuzibu vaayo. Nga bakwata walagi waabwe bano. Sebo kamutabukira ne kamugamba ekisoka muganda wo yafa. Oba byebyo byotandise empisa mbi. Mwana gwenjo kuzaalukuka. Oba ozaaluka nzaalukuka. Yegwe gwanzaalo ngoba ote mukazi wa muganda wange goma nje tuvudde ffe n'ebintu bino. Mala gajja naawe gw'olina bameka abantu onangira obugumba. Nga mugaato kyanzaala. Kimuvuddemu.
yamugamba agende yajja kukyala ojjawo obuyinza obugoba mukazi wa banno mu maka. Muzeeyi nalabika ayagala kweddiza bintu bino n'ebintu abaze bubi bino ne baagala kunnemesa kati naye temujja kumalako kati oluvannyuma olera kati engeri oli gye yafa taliiwo ono gwalina okukozesa otuuka ku ggolo ye ey'essente kati ekiriwo kyakugira otunde tulabe ng'ofuna ku ssente nange nfune ku ssente. Sudi ekyamazima sooka osimbe wakati wulira laba mutamivu ettaka lino ono omwana yagenze n'afa nga ye musika kati nagenzo kyetegereza ng'ettaka lyamumize era nkubuulira muzeeyi nze mugagga eyasigadde okuuma ettaka ate kati nze situnda n'ekyokutunda siri kirowoozaako ekyo njagala okimanye wano wozze n'ekyana kino muzeeyi yapangira batooli afune kuba kino yamanyi kitamivu anaakirimbalimba kijja kwanguwa kati kyamugaa nkwadde ennaku 3 ng'okyaluse sikyatunda ttaka sikyagala kutunda ttaka. Abatamivu oba bategeerera ddala baba bategeera kyolaga mutamivu tabagambwa. Muzeeyi yawulira muzeeyi yawulira nga kyana kino kingoba kitya kyana nadde manyi kyenjo gamba tutunde ne kikkiriza lwaki si nakyambala omusajja n'atuga omusajja yatugamu omusajja yatuga munne omusajja n'atuga omwana w'abandi kati ono agenda okudda agenda okwetegereza amusanze mu kafubo ye birungi tasholigina nemuze nagambye kikazi kyatu kyatya nnyo omusajja ava kutugamu